الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuweza Allah subhanahu wa ta'ala atuangaziza kuongeza kana kolwa lero ko support Islam in Uganda okubantu bakukituba tusako lwalero idhinillahi subhanahu pozi kitugenda okwejukanya na shuru lwalero kudratillahi subhanahu wa ta'ala adresi ya fegamba al-a'malu bi khawatimi tiemirimu gy'omuntu gyonna Allah subhanahu wa ta'ala jibala kuki ku nkomerero yajo kati omuntu yenna w'abaali yetegereze bulungi kiki kyagenda okusembyayo okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa hadithu inda Imam Jabiri atunyumiza bulungi hadisi min hadisi Muslim anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ombaka yetegereza bulungi nnyo n'atulaga bulungi nti emirimu gy'omwana Adamu jigenda kubalibwa kuki ku nkomerero yajo oba omuntu kyasembyayo malaika ejjamu omwoyo kyemusanga kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okumubalako yawma al-qiyama. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza n'atugamba yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi. Hadisi inda Imam Muslim. Nabi ategeeza bulungi nnyo nti yub'athu agenda kuzuukisibwa kullu 'abdin mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti kullu 'abdin buli muddu yenna wa nahnu 'abidu lillahi subhanahu wa ta'ala fenna tulibadduba Allah subhanahu wa ta'ala sawa'an muslimu si muslimu fenna tulibadduba Allah subhanahu wa ta'ala atokufa malaika tutwala omulundi gumu bwejjamu atali muslimu bweduna atali muslimu kyentegeeza kiki nti bwobanga obadde muslimu ng'oli ku motoka ekusobola okujjayo waggulu bwobanga obadde toli muslimu ng'oli ku mweso ekutwala naawe ali ku motoka waggulu n'ekujjayo. Kati Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'atuzingira mu hadisi yonna n'atugamba nti yub'athu kullu 'abdin buli muddu yenna agenda kuzuukusibwa yawma al-qiyama ala ma mata alayhi ekyo kyennyini kyeyafiirako. Wano kyategeeza kiki eyo malayika kuyakusiŋŋaana kyewali okola oba omulimu gw'osembyayo yawma al-qiyama gwe bagenda okukubalako. Oyinza okuba ng'obadde ojja osaala bulungi nnyo ng'obadde omusajja musaaze bulungi nnyo naye mugenda okukeera enkya nga wafudde ku kusaala ogenze mu ndongo Allah n'agera n'ofiirayo. Bw'ofiirayo zino zonna essola ziba tezikyakuyamba. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi ekyo kyennyini malayika kwekusanga kwennyini kwe bagenda okukutwalira. Bw'obiba ng'ekusanze osaala kwegenda okukutwalira bwe kwe bagenda okukuzuukiriza yawma al-qiyama beekusiŋŋana obadde tosaala naye okoolwa ate nga lw'osadde Allah subhanahu wa ta'ala n'ageera malayika n'ekusiŋŋaana ku embeera k'ogenda okuzuukisibwa yawma al-qiyama. Ekiseera kiba kitono twalibadde tulaga obujulizi bungi nnyo ku nsonga eyo naye mbakubiriza kye tuba tulina okukola nga ffe abawuliriza nga tuwuliriza station yaffe eno kye tulina okukola kiki tulina okuba nga tutuuse ekyo kye tuba tuwulidde ku bannaffe oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala nakkakkanya emitima gy'abaddu ne babeera nga bagoberera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Pozi nkubiriza baganda bange bonna babadde bakyakeereyo okuwuliriza programu yaffe eno muweeyo nnyo akaseera mugiwulirize kuba tufunamu nnyo nga ate akaseera kutulina ku duniya katono. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.